Abo maliriza ngani kusungula yenga. Musibye tena. Kale nyabo. Webale emirimu. Kale nyabo obadde oyagalayo kuletime. Nedda. Nzize nnonye ku ssente za kasasiro. Za kasasiro? Njagala ku ssente za kasasiro. Naye ffe tulina bisasiro tubeera na bya chokolo. Chokolo si kasasiro. Kasasiro nyabo. Biki bino? Buno obuseke. Buno si buseke bwa bbiya. Bwa bbiya naye sifa ababusuulawo. Bani ababusuulawo nga buli mu maaso ga gundiyo. Leta ssente za kasasiro ngenda abakolako nnina bangi. Mbadde nsaba okomewo enkya mbadde sinnakolawo kasente. Bwenkomawo nensanga nga waggale mweggazagazaawo. Ogenda kunsangawo mukama wange. Ngenda kubeerawo nyabo. Njagala ssente zange ngenda kumpeeza transport ezindeeta enkya. Sente ogenda zisangawo. Neza transport nanti ezakasasiro neza transport. Andeeta nanzizaayo kuba gwe eka gwe ngenda okudda waneeno. Batendo za bana bagaddewo. Baruwa je baliko nya. Kale sebo nawe je. Kale nyabo nawe je. Kale. Sebo badde obuze. Yefa ab'omusolo. Ab'omusolo. Ab'omusolo ogwakyati. Ogw'eggwanga. Kwegwanga. Ogw'eggwanga. Okimanyi bulungi oba okola business mu Uganda oyina wo omusolo. Tokimanya ekyo maama? Kitegeeza maama tewali tonatuuka kukola business oba olya. Mukama. Tomanyi nti tolina okuwa omusolo? Kitegeeza tewatuuka kwebuuzaako nti nkola business mpita mu bitendera ki? Wakola bukozi? Kakati kale we twetaaga musolo ogwo. Twetaaga musolo ogwo ogira otunda kinaki? Sooka olindeko mukama wange. Iye nyabo. Bye binera byolaba ntunda. Bye bino byokka by'oba otunda. Tegeeza otunda byakunywa. Byokka amazzi. Osuubuza? Ensuubuza. Kakati waliwo kye bayita operational tax. Okusuubuza. Ng'omusolo. Banywera nawo? Waliwo abajja ne banywerawo ko. N'abakebekaako olw'ekkaako. Tegeeza n'ebbaala. Yekirala kati tegeeza olina n'ebbaala. Ate ebbaala? Olina n'ebbaala. Kati tubana ba influence ono yaye tuli naye. Kati ono ba influence. Osasulira ebyo by'oba otunda. Osasulira buli ky'otunda. Bw'otunda oba cupa ng'eyemu ey'ekyokunywa. Osasula akasolo akatonotono. Siri wali tweyongerawo tutwala musolo gwa dduuka lyonna. Anti kati yo ogambye batuula ne banywamu. Ogambye batuula ne banywamu. Kitegeeza olina okukola ekyo. Tugenda kusaasira bw'oba okola bizinesi naffe sente tuzikimye kati naye tugenda kuggalawo oba nga tozirina bw'onoozifuna nga ffe tugira nedda ssebo taata mbadde nsaba letukole bwe tutikale mbadde nsaba nedda taata mukama wange nedda baaba nedda musooke muwulirize tuteese mbadde nsaba enkya ku ssaawa enkya ku ssaawa nga 2 tekirina buzibu ez'okumakya enkya ku ssaawa 2 mugenda kunsangawo tujja kudda wano tuggulewo nedda taata nga kyenteesa nsobole okutetenkanya buli kimu tukimalirize enkya kakati maama olina emisolo gya mirundi ng'ena okutandikira ddala gwe gwa wolosero okola wolosero eyo tunda ebyokunywa ogwokubiri yeriteiro kuba otunda n'akamu akamu kakati ogwokusatu gwe gw'ebbaala bano booguza ne batuula ne banywa awo eyo bbaala olwoba okoze ebbaala kati zonna zonna olina ofuna bulayisensi zaazo ate osasule noki n'omusolo noono wa influence olina okumuwa ku buli kyokunywa ky'otunda bajjako influence electronic ebeera influence ontegere bulungi nnyo kyokka ne bw'omala okukola ebyo okole general sales olina ebitabo anti ebitabo byo tupimira income tax sente bekazi oyingiza income tax 19% and a half ontegere bulungi maama kubanga era lwakubanga gwe gusoose okukulaba kirabika oli mupya wano twandibadde tuggalawo neyanziza mukama wange katugende eno tukole ku balala tukomerewo wano tukomawo nedda mbadde ntegeeza enkya influence kyatugenda nsoboka kiki Nyabo. Mama ate okomyewo? Nedda sizze ku ebyo. Nzize ku bya license.
ndiwa omayindi wa KCCA nabadde ngambye enkyera anedda si ebyo byo ebyakasasiro byo byawedde waŋŋambye enkya kati nzize ku birala ebya layisensi ekukkiriza okukola ku kyalo kino omanyi ngezo bwe nti mu ofiisi akola ku bya layisensi mu ofiisi yaffe nangamba nzije muyambeko girete ngisikaninge mukwano sooka ogumiikirizeeko kyeyamaani ku kyala mmanyi neewandiisa nedda kyeyamaani akumanyi n'ebino bya layisensi leeta layisensi yo ngisikaninge nyabo mbadde naakatandika bizinensi sirina kati bizinensi nzize ku byakasasiro toyina ssente z'akasasiro yaba ifrisi bazzeeko wano bazzeera be bavudde waneeno kati raba bizinensi watandise eyaki nga togenda mmalako n'amalako gwe genda gisobola naye nsaba mungumiikirize mumpe ku kadde eno bizinensi togenda gisobola gwe nze wenkutunuulira bwe nti ngenda kusobola era nanyini bino kangende muyite yajja kukusobola nze sijja kukusobola lwaki okola ebintu byotasobola maama ngenda kuleeta akasente enkya bonna banajja ogenda bagamba bagumiikirize enkya biki kangende mukuyitira ajja kukusobola mulokoke muwone omuliro gutazikira kubanga bwe mutalokoka pasita jangu onyambe nina obuzibu olina obuzibu ki nina ekizibu olina ekizibu sokojje ofune n'akatebe olina ekizibu kiki kizibu ki nina ekizibu kizibu ki kyolina sikyalina mirembe ku kyalo kuno tokyalina mirembe sikyalina mirembe ebyo yesu abikolako ebyo yesu byakola kizibu ki bizinesi etambula bizinesi yagaana nalina sente zange nalina $5,000,000 neŋŋamba kankole bizinesi eno naye olwaleero wa kesisa ajja simanyi ono wa musolo gwa gundi simanyi ono wa gundi simanyi ono otunda ecupa emu ono buli omu nayagala bwewandiise buli omu ate ayagala sente naye kyokka teyingiza sente zonna zeekola zifuluma bufulumi mbadde nkyali wano owobusuulu najja owobusuulu abazze pasita nze nina okusasula zino ennyumba nze mpangisaako bupangisa nabo obusasudde ndabwo mbusasudde oyo tumumaliriza owobusuulu kyeyamaani naye ng'atuuka waneeno oli oyo mukulu kyeyamaani mukulu kyeyamaani nga ŋŋamba mbw ate ensasula eza security y'ekyalo eyo olina ogisasula kubanga olina ebintu balina obikuuma kale security tugisasudde tumala okusasula security aŋŋamba ate kakati leeta tukole id y'ekyalo kadi y'ekyalo kyokka ate balina okukumanya kadi enkulu kyokka ate nga nina national id anti kati national id yansi kati eri yakyalo naye noogisasula byonna mbikoze sikyalina yadde 10 sente zonna ziweddewo olabagana amakuleti gamakuleti makalu makalu tegakyawera miliyoni na 7 tezikyawera naye nga nateeka miliyoni gange aga 5 siyina bwefuna temukyali magoba siyingiza nfulumya simanyi nyamba kakati ebyo yesu byakolako omanyi yesu kristo bwe yakubisaamu ebyennyanja n'emigaati n'aliisa abantu 5000 osomako olugero olwo mu bayibuli yesu kiyakola waluwulirako yakubisaamu so yesu wafe akola ki akubisaamu asobola okukubisaamu bizinensi eno nobeera ngaotuna nga tomanyi bamulwana nga tomanyi bawuhulu nga gwe basiduli bonna nga wakubisizaamu nga gwe namba emu byonna abikola naye njagala okukubula ekigambo kino walokoka gamba ayi yesu olunaku olwaleero ndokose nkyuse nenenya ebibi byange byonna sigenda kuddamu okuwonoona ekitabo kyange kiwandike mu kitabo ky'abalamu okuva ne leero gwe mulokozi wange situka kati olokose bikyuse kakati kyolina okukola ngaomulokozi olina otusa obulombolombo bw'obulokole obulombolombo bwaki obw'obulokole sooka oleete ekiweebwayo siima katonda waayo ekiweebwayo kyaka mu maaso ga katonda waayo katonda ate naye akusiima akuwa omukisa waayo ekiweebwayo yes kino kiweebwayo okay kakati katonda okukukubisaamu olina okumwa kye bayita ekimu ekyekkumi nti buli bwofuna amagoba gonna gakwate gagatte wamu nti bw'oba olina mutwalo waayo 1,000 katonda akwagazaako 1,000 lwokka bwe ruti ku mutwalo gwo bw'ofuna obwo akakadde kamu katonda akwagazaako omutwalo akwagazako emitwalo 10 gyokka ku kakaddeko ate kati wulira kigasaaki okufira bizinensi yonna nga katonda badde osobola omwekisigisa akwesigidde bizinensi ya mitwalo 5 tolina kyewamuddiza
mudduze kimu eky'ekkumi ekikino ekimu eky'ekkumi kimu eky'ekkumi oh okay kakati yo nanga bikyali awo njagala nkubuulire siga ensigo eyo ensiga ate enkulu nnyo mu maaso ga Katonda yegenda okusumulula kati ngende nsimbe ewaffe nedda okwatayo ekintu kyonna kyolina akasente konna koolina n'osiga maaso ga Katonda konna koolina n'owaayo maaso n'osiga maaso ga Katonda kati nno musumba zezino zensiga kati siga nkukakasa za nsigo zeezo nkusabira omukisa gwa Katonda zino sente z'owaddeyo ogagawale osomolokoke okole sente obeere w'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amina nnyo kakati Katonda ndaze nti engeri gy'olokose waliwo ebintu ebimu abantu abalokole batakola ki bye batakola ng'abalokole mu maaso gaki ga Katonda. Katonda takkiriza kukola mabaala mu maaso ga Mukama. Katonda takkiriza kutunda bbiya. Katonda takkiriza kutunda walagi. Katonda takkiriza kubanga Katonda omwenge guno akola ki agwesittala. Ontegedde kati kitegeeza nti bino olekera olina okulekerawo bitu na bizinesi eno olina ogiggalawo naye ate musumba eno bizinesi eno yesinga okukola ku bino eno nsigale nga situnda anti bw'oba oyagala mukisa gwa Katonda bino olina obbisuula olina obbiggalawo kati kitegeeza nzigalirawo ddala eggalawo kati kyokola ate togugaba kwata bukwasi genda oguyoba mu nnyanja okolota olema ate kukola kubanga ate bw'oguwa abantu oba oyonoonye miliyoni 5 zonna ziyiwe otandike bupya kwa Katonda ajja kukubisaamu kati zentandisa zo ziyiwe kwata bino bisuule bya musuule in fact kwata ecupa zaaseyase zonna ziyiike olema ate kutandika ne kugaba mwenge Mukama agenda kuwa omukisa olidde nkusabira omukisa gwa Katonda galawo ebbaala madam kale mujebale kakati tubadde onakimanyi kyetuze okukola kiki muze kola ki twagala kusibawo oba bino biyingize munda oba obikola bono bakibadde baki benagambye abagundi ab'emisolo bana b'emisolo mama tusaba obeewo yagatugalire munda osula munda ebintu byo gira osula munda twakyogedde sindi twakakyogera miliyoni 5 mama bona ojja ku ofiisi nateeka miliyoni 5 beba bizinesi yammwe mwembi kyema mukola mujja kujja ku ofiisi mumalirize kubanga bingi bye mutalina kimukubire mukirina mukimu tebalina kye balinako pasita yogerako n'omwami pasita omwami agenda bana bagunde omwami naye agenda akati bayibuli egamba mu Baruumi kati kanku bayibuli egamba mu Baruumi kankusomera ekyandikibwa beera mugumu bayibuli gabeera muki beera muki bayibuli egamba mu Baruumi 8:28 nti all things work together for the good of those who love the Lord. Iye pastor. Awulidde? Iye pastor. And according to his purpose. Katika kano kyovola kino Katonda yakikoze abadde ayagala business nga bwe nagambye nakulaguliddewo ne ngamba nti Katonda business ontakola ki tajagala kakitegeeza nti ogenda kola ki ogenda kulinda Katonda akola ekyamagolo naye kati sibawo bulungi ojje mu kanisa oddemu ate okanya kuwaayo nsigo Katonda akoki Katonda ko busy mwana gwo bitegedde Mukama akwomukisa business yange emitwalo gange 5 kale singa nazimbamu ennyumba nemmanyirira nenjebakamu business eweddewo